Tuli ku cricket ovo erugogo era ng'omukulembeze w'eggwanga His Excellence Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine amaze okuba ng'atuuka ate ne munnange President tazeeka. President azze n'omukulu Nubian Lee ne Maama Namagembe ate batuukidde mu ssaawa entuufu omukulu King Saha z'abadde naye atuukira ku stage. Bannayuganda mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwebale kujja mbungi okuwagira President Kyagulanyi Ssentamu ne Maama King Saha. Twebaza nnyo 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 buli omu alina kyakoze okulaba nga abaddewo ku show eno ey'omutawaana ey'amaanyi ennyo. Twongera baddukiza n'okubategeeza nti akaseera kano ke tulina ka mwana mulenzi King Saha nga awagira His Excellence Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ng'azze okuwagira omukulu King Saha. Baganda bange, mikwano gyange, embeera bw'eki bw'eri. Tuli wano ku cricket ovo Lugogo. Vamos lá.